mu kaifo okwongera okuvuganya muzannyo gwa Road ku Africa. President w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno Hussein Kalule atongoza amateeka mapya agenda okuddukanyizibwako empaka eziteekebwa ekibiina kino. Many of you are playing double dice kati mumanyi naye bazikola ki bazizannya. Hussein Kalule agamba amateeka gano gayitiddwa ekigendererwa eky'okwongera omutindo mu mpaka eziteekebwa Africa Road Federation. Ekitabo kino kye tutongoza olwaleero kya Africa kigatta version 2. Mu Uganda ntubale tuzanya version emu nga version ey'okubiri ekozesa dice 2. Teri recognized kubanga ebadde terina mateeka gagikola ki akitwala naye nebaza Katonda nti ku bukulembeze bwange bwa Africa kitutwalidde emyaka 3 okulaba okutunula mateeka n'okugagatta agazanya dice 2 n'agazanya dice 1. Amateeka gano gajjira mu kiseera ng'empaka za Africa World Cup of Nations zibulako omwezi gumu okuzannyibwa nga zigenda teeka mu South Africa mu kibuga Pretoria omwezi ogujja. Hussein asabye abazannyi n'abakulembeze muzannyo guno okusoma okunnyonnyoka amateeka gano. Kati kyatteekwa okuba ng'osomya amateeka. Grade C esookerwako wano gye mmanyi nti abasinga baagisoma ne grade B. Era teri muntu yenna agenda qualifying agenda kubanga asunsulwamu okwesimbawo ku bukulembeze ku mitendera gyonna nga tasomye kutuuka kwago madaala ameka madaala 2 olw'ensonga tosobola kubeera mu kintu ky'otamanyi. Taddewo Kamoga yalondeddwa ng'omunyima wa Uganda Federation era atubuulidde byagenda otandikirako. Ndi mweteefuteefu kubanga omuzannyo guno mbadde ngulaba ngumanyi era nga n'abantu abaguzannya bennyini nabo mbalengera. Naye kati kentuuse wali ku kinyusi kwennyini ngenda kujjayo ag'ombuto okulaba nga omuzannyo guno gutumbulwa mu Uganda, mu East Africa ne mu Africa ate ne mu nsi yonna yonna. Nze ndi musanyufu nnyo nze nga Sendawula ne bannange wamu ne Uganda okutwalira wamu nti oba oli awo omuzannyo kati gukuze. Okusumusibwa eddaala lino twongeddeko n'okuba nti ekitabo ky'amateeka ag'eddayiso 2 kitongozeddwa olwaleero. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno mu ggwanga era kibangudde abalamuzi n'abatendesi 10 nga bakkirizibwa okulamula omuzannyo guli ku ddaala lya Africa. Eyo ava Kawempe wali weewaawo ebyo nno